Essaawa zino nne ekintu kyenfumitizaako buli lunaku era ne ndowooza nti kiyinza okuba kituufu. Essaawa zino ndowooza buli munnayuganda waali aleka alowooza ku bizibu bye. Kuba buli otambula n'ogenda butuufu buli muntu alina kyayitamu. Abagagga ensi beerowooza nti bazirina bakaaba. Ababo abasembayo wansi awo banoonya kyakulya. Abazirina entonotono kati bali mu mbeera babeeza ku mirimu paka. Abantu tebakyalina budde buziika. Obadde okimanyi nti abantu abaagendanga mu byalo ne balaba ku bantu be baalekayo kati abantu baliyo mu byalo. Tebakyalaba muntu ava Kampala okugenda okubalabako. Oyinza okufuna omulimu ne gukwata lubeerera nga tofuna wadde akadde. Oyinza okuba osobola okufuna akadde n'olwoba nga tuli mu nsi evuganya. Omulimu ogwo gwe wafuna singa ovaawo katono bwoti nti ogeze kuziika n'obaako omuntu gw'olekawo n'omulekawo essaawa bbiri zokka bwe ziti. Bwe kuba kwogerera zimumala okwogerera, bwe kuba kutetenkanya kyuma kukikozesa okukira ggwe, omuntu oyo asobolera ddala mu ssaawa ezo. Ekyuma ky'obaddeko ekyo ng'oli awo kikuuma butibi teri mulala ayingirawo kukwatako. Bw'ovaawo essaawa bbiri zokka bwe ziti oba essaawa emu, omwana omulala atuddewo oyinza okudda nga tokyalina mulimu. Kati bannayuganda ababazi oba abaamanya kye bayita okunyweza emirimu tebakyava ku mirimu. Abantu bafa bayitirivu ddala ne mu byalo gye bava abantu tebaziika. Mu kibuga Kampala abantu batunuulira omuntu nga bamukuba buli omu n'akola ebibye n'atambula nga ali ku bibye naye ng'omuntu abayaaye bamukubira awo. Si lwakuba nti abantu abo tebaagala kutaasa muntu oyo gwe bakuba, naye badduka emisinde bagenda okunoonya ekigulira magala eddiba n'ekyokulya ky'abaana, bagenda kunoonya muwogo. Kati alaba obudde bwamala okuyimirira wano ewali bagenda gwe bakuba gwe basaanyaawo oba gwe babbako essimu, alaba nti agenda kumala budde. Bw'atyo n'atambula mu kungujjuko n'atunuulira omuntu gwe batuusako obulabe n'atambula n'agenda. Ebintu mubirabe mu vidiyo ezitambula ku mitimbagano. Bannayuganda bangi battibwa. Abasajja bapaakinga emmotoka awo ne balonda omuntu ne bamutwala ab'enganda ze gye batali muzuula naye ng'ensi ebadde etunula awo. Weebuuza ki ekigenda mu maaso mu ggwanga? Buli ggwanga bwe libeera awo nga lirimu abantu ababoyaana ng'abaavu beeyongedde ate abagagga ne baba batono, wabawo ebikolwa bwe bityo ebyokuba nti buli muntu yeefaako yekka. Buli muntu afa ku famire, buli muntu kirowoozo kimu bibiri essaawa zino abantu kye balowooza, famire yange baddewo etya. So nga bakitaffe ffe abaatukuza abasinga tebaalina nnyo ssente naye twalyanga bulungi ewaka. Wabangawo emirembe tetwabalabanga nnyo nga bayomba ne bannyaffe, tetwabalabanga nnyo. Lwaki? Ekitone ekyo kye baafunanga kyabamaliranga ebintu bingi eby'ebiseera ebyo. N'essaawa zino otula ku boodabooda, owa boodabooda n'akugamba kola emitwalo 6 n'ensevingako omutwalo n'endeka akameza ka mitwalo 2 n'engula ebitabo ewaka. Buli lunaku nina okugula ebitabo, nina okugula peni kati ya 7, ekalamu ya 5, ebintu ebiringa ebyo nina okubikola. Kati sente zemmaliriza nga nkoze olunaku emitwalo 6 oba 7 era kimpaliriza okuddayo enkeera n'ennoonya endala lwesikola sirya. Naye nga abamulaba nga akola emitwalo 7 bo bayinza okuba n'5,000 oba omutwalo zebabula, beebuuza nti oyo akola emitwalo 7 lwaki ye abeera tavaayo gyali buli saa bakaaba ssente? Munnange bw'oba onoonya omutwalo guyinza okukusumbuwa okunoonya naye ate bw'ogufuna gwanguwa. Era abantu abali eyo abayaayaana nga temuzimbye emyoyo gyammwe, abayaayaana okufuna ssente kamba buli akantu kano. Gy'okoma okukwata ssente nnyingi n'oziteeka mu ngalo zo, ne bw'oba olina kibokisi nga kiri awo obala bw'oteeka mu kibokisi ekirala ojja mu kino n'obala n'oteeka mu kino, n'ojja mu kutiya eno n'obala n'oteeka mu kutiya eno. Gy'okoma okukwata ssente nnyingi, gy'okoma okuwulira mu ndaayo nti ddala tolina ssente.
Kale ebiseera bisinga omuntu atanafuna ssente takirowooza yaba amanyi nti ssente ye buli kimu. Bwe mba nina ssente tewali kinnema. Ne munaye bwe omala ozifuna otegeera amakulu g'obuntu bulamu. Era bw'osanga omuntu ng'alina ssente naye nga si muntu mulamu, kitegeeza oyo teyanoonya ssente n'azifuna mu makubo ag'okutoba amalungamu. Waliwo w'otoba n'olwana okuva eyo wansi ensi gye yakusuula, n'olwana nnyo n'otandika okufuna ssente ate nga zize mpola paka wozikwata n'oziweza. Bw'osanga abantu abo abafuna ssente mpola ate nga bazijja makubo matuufu, be bantu boolaba nga bantu balamu. Be basumba boolaba nga basumba bantu balamu. Kubanga yazimba ekkanisa ye from nowhere, najja nga agizimba mpola, yalina endiga 3, najja nga azibulira enjiri bulungi, ne zigenda nga zimulikomendinga, endiga endala ne zijja mpola n'agenda n'azimba minisitule y'amaanyi. Be abasumba bowulira nti oba ogenze gy'oli mu counseling n'omugamba nti bangoba mu nju, akiwuliriza era n'afuna engeri gy'asobola okukuyambamu. Naye oli abadde mu kkanisa oba n'ayabulizaamu ekkanisa emirundi 2, ayinza okuba abadde abulira nnyo enjiri, kati n'agenda n'alya mu pastor senior pastor olukwe, n'agenda n'endiga ezimu, pastor oli n'asigaza endiga endala. Oyo engeri gy'atandise n'endiga 10 oba endiga 2, agenda kuteekinga endiga for granted, kubanga tamanyi bazimba batya ekintu ne bakizimba from scratch ne kigenda kifuuka ekintu eky'amaanyi. Kale bw'olaba omuntu nti ng'alina amalala, kitegeeza omuntu ebintu bye yafuna teyabikolerera nnyo, teyayita mitendera. He didn't rise through the ranks to become what he is right now. Bannayuganda abasinga, nina ekibuuzo kyenjagala okubaddamu olunaku olwaleero. Ensi kati bw'otambula mu nsi buli omu ali ku lulwe. Abantu beekyaye. Omuntu akuyitako nga takubuuzizza, bw'omubuuza n'atakuddamu. Abantu abalinyi ba taxi abazirinnye ennyo bakimanyi. Oyingira taxi n'omanya nti ono abuuzika ono tabuuzika. Era atabuuzika bw'ogezaako mubuuza mu taxi tagenda kuddamu. Omuntu aba apapa ayinza okuba alina omulwadde esaamu ekirudde oba ekawempe, oba alina ekizibu ekimutuuseeko. Driver wa taxi n'avuga taxi nga bw'ayimirira anoonya abantu, n'atandika okumuvuma ebigambo ebiyitirivu from nowhere. Ayanguwa wagenda alina okutuukawo mu budde naye talina ssente zimutuusaawo, yalibadde alinya bodaboda atuukewo mangu. Kale muwa taxi wano okumuvuga nga bamuyimiriza, amuvuga amuyimiriza, yeekyawa n'amuvuma ebigambo ebiyitirivu, n'amuvuma kino na kino. Kati kondakita wabanga naye tanywa guteeka n'amuddamu, awo nga zaabika emipiira. Abantu bali mu nsi omwo batambula, abantu balina ebizibu ate abantu bakaawu. Bwe ofuna ebizibu ebingi otuuka ekiseera nga n'onyigira ensi, n'olaba abantu abeeyagala n'onyiiga, n'olaba abaagalana, oyinza ogendawo ku biiki oba n'obaako wooyita n'olaba abaagalana nga bali mukwano omungi n'onyiiga. Kwekyawa. Buli muntu waali essaawa zino mbadde nsaba ogumye munne, mbadde nsaba ogumye munno. Buli alina akamere agabane ne munne, buli alina engatta 3 aweeko munne yemu. Kubanga embeera eriwo essaawa zino mu Uganda wano abantu abasinga tebakyasobola kugula ngatto. Bw'aba alina famire tajja kugula mmere agule n'engatto. Bw'aba alina famire tajja kukyusa ngoye ate akyuse n'emmere ewaka, ajja kusalawo kimu. Bw'osalawo okukyusa engoye togenda kugula mmere waka, ojja kusalawo kimu, okugula emmere n'okuweerera abaana. Okugula emmere, okuweerera abaana n'okwejalabya ng'oyambala engoye osanyusa abantu. Bw'onooyambala engoye osanyusa abantu kitegeeza famire yo tejja kulya bulungi oba tejja kugenda ku ssomero. Kati essaawa zino ku bintu ebisatu olondako 2: kuweerera abaana n'okugula emmere ewaka n'okwejalabya. Bino ebibiri, ekyokuweerera abaana n'okulabirira famire yo by'ogenda okulondawo. Kiri ekyo olina peya za sokisa 50. Bw'onookiremerako amaka gajja kuyuuga wano, bw'onookiremerako abaana bajja kulema okuweerera.
era nze neewuunya bazadde baffe abaatuweerera abamu twali 6 abalala 3 abalala 4 essaawa zino ozaala omwana ogwo n'omuzaala n'ogenda gy'omuzaalidde n'omuteekamu obukadde 3 bw'omala okumuzaala n'otandika okugula pampa buli lunaku paka omwana oyo baweza emyaka nga3 oba 4 myaka nga3 tebakyanywa matagante banywa galatu lato buli waggwawo ng'ogula omulala olina omwana ogwo kati bw'obeera n'omwana omu omulabiridde wamuteekamu obukadde 3 ng'azaalwa mu waadi omugulidde pampa paka waweze emyaka 3 omwaka ogwokuna oba emyaka 3 kitundu alina okugenda ku ssomero woobeera essomero eritandikibwako erya layisi liri 32,000 32,000 oyinza okuba okyapangisa oli musajja era omukyala gwe wawasa akujukiza obuvunaanyizibwa bwo obadde wa buvunaanyizibwa wali wonna wonna ng'omwana mwazaalibwa omulabiridde kati agenze ku ssomero nkulaga engeri obudde gye bugenda baba ne baweza emyaka emingi abantu ne babanenya olw'okuweza emyaka 45 nga tebannazimba obuvunaanyizibwa bwonna bwonna obw'omwana omu bukunyize bwe butyo ogenda kufuna owokubiri ofune owokusatu ofune owokuna ebiseera ebisinga woweereza abaana abananduuzi oba oyingidde emyaka 4 ennaku zino abamu babaweza nga bali myaka 43 44 45 kati awo olw'okuba bambi obadde musajja wavunaanyizibwa ng'olabirira abaana bo ebbanga eryo lyonna lyonna sente obadde ozifuna ne ku mulimu bakuwa akakadde oba 80,000 oba 7 bazikuwa netula wansi ozitemeeteme ne bwe bakuwa allowance buli wiiki nga bamukuwa tula wansi otemeeteme 7,000 gy'ofuna oba 8,000 oba akakadde olina abaana 3 oba 4 ofuna 7,000 ne allowance probably buli wiiki ne bakuwayo 6,000 na allowances eyali badde nga transport allowance tolina mulimu gugwo mutuufu obusente bw'otula wansi obutemaatema bw'oba toli mutetenkanya nnyo togenda kusobola baana abo kubatwala ku ssomero kubaliisa na kuzimba nnyumba n'okugejja mu byenfuna ng'omusajja bw'alina okubeera kati kyekyo kyolabye ennaku zino nti abantu bangi nnyo abakuze mu myaka nga batidde obuvunaanyizibwa bw'okuwasa ate bwe baba bakkiriza okuwasa nga bakkiriza nti okuwasa bakukkiriza nga batuusa awo wakati ne batendewalirwa ne balemererwa okuweerera abaana ne balemererwa okuliisa abaana baabwe nga balina okubaliisa ensi ne basalira omusango omusajja oyo akola omulimu gwa bbeeyi bo baguyita gwa bbeeyi kuba ofuna akadde kamu n'ekitundu ne bw'otuula wansi okatetenkanya mutuufu bikulema ate ky'oyinza okukola okugaziya ssente ezo z'ofuna kwali badde kuyingira bibiina eby'obwegassi okwatagana ne banno ne mufunangayo okwegatta okwenjawulo ne mugaziya ssente ezo niyo omulimu gwakwata okola Monday to Saturday n'ekkanisa tokyagigendamu kubanga obumulamu Sunday yokka kati abantu bafuuse nnyo bize abantu bafuuse bize buli omu afa ku lulwe abaana ne bakyagenda mu byalo ebyalo byasasika ffe we twawumulanga twagendanga mu byalo n'essaawa zino omuntu abeera mu kyalo n'akubira ow'e Kampala essimu amufunire ku buyambi takyasobola kuba naye yeetaaga buyambi buli kasente kakwata ke kagenda kati olwaleero nzize nga njagala kubuuza abakugu mu economics abakulembera eggwanga lino mu byenfuna ensi ekola etya okukyusa ebyenfuna ebiringa ebyo ensi ekola etya okuteekawo embeera nti abantu basobolera ddala okufuna ku buweerero ng'ate bakitaffe bwe baafunanga bw'ova mu liivu gye wakkiriza oba wagikkiriza osanga ebintu byakyuka dda ng'era bakamaawo batetenkanya engeri gye bagenda okukusikizaamu omuntu omulala ebiseera ebisinga ennaku zino bw'okkiriza liivu n'ogenda n'ogikkiriza n'ogenda n'obeera ewaka emyezi 2 mwezi mulamba omulimu ogwo ebiseera ebisinga oba toli mukugu nnyo oba nga tolina lusegere lw'amaanyi lw'oliko ne mukamaawo omulimu ogwo oba ojja gufuuwa mu ng'ombe
Njagala malirize ng'era nkikkaatiriza twetaaga bannayuganda tebakyalina budde twetaaga embeera maybe okugonzaamu byenfuna bino bannayuganda basobole okufuna ku budde bwabwe obw'eddembe. Abantu abali mu struggle gye muyita struggle ey'okuteekawo enkyukakyukula mu bukulembeze ebamenya oba egenda kubamenya nnyo kubanga bannayuganda batono nnyo abalina obudde obugenda okujja gye muli babawulirize ate nabo babeeko kye bakola okuteekawo enkyukakyuka eyo gye mwagala ebeewo. Ojja genda okwetegereza nga mu nsi ezikyakula ate nga abantu bafuuse nnyo bize. Abantu abatandika okulwanirira enkyukakyuka be bantu abakola edda. Abavuka tebeenyigiramu lwaki lwe bagezaawo okwenyigiramu bwe baddayo ewaka basula njala. Buli wayagala okwenyigiramu mu kuteekawo enkyukakyuka waakiri oluzzi lulimibwe bulungi bwansi akolebwe. Bw'abeera mu bulungi bwansi okumala essaawa 5 ajja kuddayo ewaka nga tewali kyakulya, ajja kuddayo ewaka nga abaana baba bagoba school fees. Bw'abeera mu kwegugunga okumala wiiki nnamba ate oyo ddala ayinza okugenda mu bwavu bw'atalota nti ali bugendamu obuyitirivu obw'amaanyi. Kale abantu bwe babeera bize mu nsi waliwo ebintu ebifa obumu buzikiririra ddala. Abaana babonaabona bwe tulina okujja ku nguudo babeereyo nga teri amanyi nti gye bali kuba teri afaayo, buli omu afa ku bibye. Emize emibi gitumbuka mu masomero. Abantu ababi bafuna ekyanya mwenga muli emukola ssente muli bize ne bayisaawo ebyabwe. Kale wabaayo omuntu alumirirwa ensi eno ng'agyagala nnyo mbadde nsaba abe omu ku bantu abasobola okuteekawo embeera ereetera bannayuganda okutandika okwetaayamu. Ekiseera kijja kutuuka singa tunaagendera wano ng'omuntu bw'afa yali badde aziikibwa abantu 3 aziikibwa 2 kubanga abantu abasinga bali ku mirimu gyabwe bali bize. Okujjako nga gye tujja mu maaso awo gavumenti erigamba nti kati okuziika kuba kwa Mande oba okuziika kuba kwa Sande. Nibe tuba tukyali ku kino nti omuntu bw'afa leero bw'afa ku makya tumuziika lwaggulu. Ekiseera kijja kutuuka nga tewakyali bantu basobola kuziika. Abantu bali bize, tebali bize nti ebintu bye bakola bigatta nnyo ku nsi wabula bali bize nga banoonya ssente ate obusente obutonotono. Ekyo nno kibi nnyo eri ensi. Ti omuntu anoonya omutwalo ogwo agende ewaka aleke nusu kakaaga 4,000 zimutwale mu kibuga, bw'atuuka mu kibuga tagule airtime wa 10 oba 12 atetenkanye omutwalo omulala. Ensi eziŋŋama ensonga lwaki ojja kugenda okwetegereza nga abavubuka n'abasajja abali myaka 45 bali mu bodaboda bavuga. So nga ate abasajja ababazaala bayinza okuba kati baafa oba nga baakaddiwa. Abasajja baali b'amaanyi mu ggwanga. Ebyo olya nti olinnya owa bodaboda n'akunyumiza emboozi ng'ataagisinga ng'amagezi g'alina olumu agasinga ne munnabyabufuzi omugundiivu. Amagezi baamuzaala nago agalina. Naye ensi ey'okunoonya ssente yamusindiikiriza. N'abeera ku ekyo kimu kunoonya ssente. Agenda okugira ati ng'alina emyaka 45 tanazimba 5 tanazimba. Nenge obulamu bwe bonna abadde bize. Abadde ku nsi ng'anoonya ssente ez'okukola ki? Ez'okubaawo. Njagala bannayuganda kambasabire essaala tufune Uganda ey'enjawulo erimu abantu abanoonya ssente ez'okuliisa abantu abatalina mwasirizi. Tufune ensi erimu bannayuganda abagenda okunoonya ssente nga balina omuntu gwe baagala okuteeka akaseko ku matama. Music industry esanze obuzibu bw'amaanyi. Lwaki? Essaawa zino waliwo ba music ba artist managers asobola okukwata ssente n'aziteeka mu muyimbi okumala emyaka 4 ng'agumye naye paka wamugjayo after 4 years. Sisuubira nti akyaliwo. Kale n'abaana abayingidde okuyimba ennaku zino nammwe muyina ennaku kubanga teri muntu ku bantu obwa bize bwe baliko n'engeri gye baagaddemu ssente n'engeri gye bazinyweza ne bazikuŋŋaanya nga balubirira ozirabako. Awo sisuubira nti waliwo essaawa zino omuntu
asobola okuteeka mu muyimbi ssente n'azimuteekamu n'amulaba ng'ava from nothing paka ewawakanirwa ensi yonna eyimba ye n'ennyimba ze. Kiyinza okuba tekikyasoboka. Amanya nsigadde nze Sekka Bagenda naye mbadde mbasaba nina kyendika ennaku zino. Mu mwezi nga gumu n'ekitundu ogujja mu maaso awo ngenda kwogera n'abantu abakola mu hoteeri bannannyini baazo n'abazikolamu, njogere n'abasomesa, abasomesa ne bannannyini masomero. Ekirala ndi mu kwogera ne bannabyabufuzi. Buli munnabyabufuzi ali awo oyinza okuba oluubiri lwa kwesimbawo. Oyagala genda mu Parliament 231, oyagala kwesimbawo ku bakansala, oyagala kuba chairman LC3, chairman LC5, oyagala kuba mayor, kiki oyagala okuba. Essimu yange eri 0742 13 58 65 0742 13 58 65. Nkubiraako olina hoteeri, okola mu hoteeri, oli musomesa, olina essomero, oli munnabyabufuzi ku mutendera gwonna, kubiraako essimu nina ekyama kyo ate ofuuke omuntu ow'enjawulo. Tomanya bwe naamala okwogerako naawe ate ojja kwegatta kabinja kali ketugezaako kuzimba akagenda okukola Uganda ebeeremu n'abantu abalina obudde ate nga balina ne ssente. Mukama abankuumire, nze Sekka Bagenda, mweraba.